Kale nkwaniriza muganda wange webale nnyo weebalire ddala gy'osinza okuba nga ate otulaba kasubire nti ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Embeera nga bw'eri mugiraba nammwe nga bwe ngiraba kansubire nammwe mugiraba bali mu diaspora mbaagala nnyo. Ebintu bitambula bitya? Nze Kali Essuubula aka Big Bro Jamal ow'e Nakaseke. Tutambula mpola mpola tubeerako naye mbeebaza okungoberera n'okusubscribinga social media handles zaffe zonna bw'oteekamu Big Brother Uganda osobola okutufuna. Tulina public media of course, tulina Etania, tulina Uganda eyaffe, tulina bingi bye tukyafumba ebikyatambulira ddala. Mu maaso ga kamera yammwe mulimu Engineer Kakooza Frederick. Actually biri bibadde bya mawulire ennyo nga tetunnaba mumanya naye twagala tumutegeere who is Kakooza Frederick. Kyova olaba nti kamera zange zigenda kumutambulirangako nnyo, oba oli awo asobola okubaako ne kyagatta ku Nakaseke. Mumanyi ng'ow'e Nakaseke newankubadde ate musajja yinginiya, musomi wa bitabo, musajja munnabyabufuzi, naye agenda kutubuuzaako atubuulire. Ajja kwogera ku bintu bingi naye twagala tumanye who is Kakooza Frederick. Nsaba obuuzeeku bannayuganda. Bannayuganda abatulaba mbalamusizaako, mwebale kutulaba n'okutugoberera, ate era twebaza n'okugoberera social media handles zaffe kwe tuteeka obubaka. Njagala kubeebaza mmwe mwenna abalina kye mukola okuyingiza mu nsawo yammwe, abalina kye mukola mu kusitula families zammwe, abalina kye mukola ku lw'eggwanga nga muyita mu byobufuzi. Mwenna mbeebaza, mwebale nnyo okukola era tubasabira mukisa. Byonna bye mukola birabe omukisa era bibe nga byeyongera mu maaso. Nze Engineer Kakooza Frederick, ssentebe w'eggombolola y'e Kaasa-Ngombe. Naye abasinga basinze kuntegeera nga ngenze eggombolola y'e Kaasa-Ngombe. Naye nze ebyobufuzi nabitandika dda bwe nava mu ssomero, of course bwe nava Kyambogo ne ntandika okubeera mu politics. Ebiseera ebyo nali muvubuka era ffe abavubuka abaali bawagira Museveni ennyo. Bw'ova e Kyambogo? Yes. Katumuwagira. Okay. Tutandikire wali Engineer Kakooza before nga tannatuuka Kyambogo awo. Wabaawo background gyakulidde, wabaawo abamuzaala, wabaawo obusibuko obwe awo bwe batandikira. Okay. Engineer Kakooza Frederick nzaalibwa Nakaseke mu ggombolola y'e Kaasa-Ngombe mu muluka gw'Empwedde ku kyalo Kalagi. Nzaalibwa omugenzi Joseph Sebowa Salongo, yafa yali abeera awo Kalagi era we twamuziika. Ne maama wange era naye mugenzi Regina Nabukalu ow'Olugave era naye twamuziika awo. Era ndi muzzukulu wa Thomas. Bonna bagalamidde awo e Kalagi n'abooluganda baffe abalala. Nasomera Namasuba Primary School eyo eri awo enkadde. Ne ngenda era ku Namasuba Secondary School yali ekyali Namasuba kati bagiyita Kaasa-Ngombe SS. Yali Namasuba Secondary School. Yali Namasuba Secondary School. Then gye bayita Kaasa-Ngombe. Kati gye bayita Kaasa-Ngombe Secondary School. Yes. Then nenzija ekira binava ne ngenda Kyambogo. So bwe ntyo ndi civil engineer by profession era nkola ne company yange ey'obwannannyini eyitibwa Capital Technical and Construction Services Limited. Era t-shirt eno ndowooza logo eno ogiraba. Mwenkolera emirimu egireeta ssente. Nina ne company endala eyitibwa Capital Events Limited. Ate era ndi musomesa agunjula eggwanga, nina essomero lye bayita St. Joseph Day and Boarding Primary School. Lisangibwa Nakaseke. Oli musomesa? Ndi musomesa kubanga olw'okuba nina essomero kinfuula omusomesa automatically. Yes. Baliyita St. Joseph Day and Boarding Primary School. Okay. Lisangibwa Nakaseke era mu ggombolola y'e Kaasa-Ngombe. Okay. Briefly, that is Engineer Kakooza Frederick. Kati tutandike ku byobufuzi awo. Olwo oyingira otya politics? Because tulabye oli Engineer, osomye e Kyambogo, ozze oyingiddemuko ku by'amasomero awo. Naye ebyobufuzi political oyingira otya okubeera nga
otandikidde ddala ebyobufuzi kubanga nze in fact ntandika okumanya waviirayo okwesimbawo ku bwa ssentebe bw'eggombolola Kasangombe kubanga nange nali neesimbyewo nga mpulira Engineer Kakooza atalina kibiina Engineer Kakooza nga si wa NRM nga si wa Nuupu era gwe wawangula owa Nuupu wawangula owa DP bonna owa Nuupu namuwanguliramu n'owa DP namuwanguliramu waliko owa Nuupu Semere then ne Mutibwa namuwanguliramu kakati ebyobufuzi nabitandikira nkyali muvubuka nembitandikira ku level gye tuyita local level oba lower local government level era mu Kawempe South nali mpangalira mu zone eyitibwa Bokasa zone twalina ekitundu awo ku Bokasa waliwo workshop wakanikirawo TV kati abavubuka twakuŋŋaanirangaawo naddala abavubuka ba intellectual abatanywa mwenge abalina emirimu gye tukola olw'eggulo ne tubeerawo nga tubeerawo nnyo era tewali munnabyabufuzi ayise Kawempe South awo ba Medikagwa basebuli ba Mutumba ba Merewooma buli gw'omanyi omunnabyabufuzi ayise awo e Kawempe ateekwa okumanyi Bokasa ku workshop era we twatandikira tulinamu aba Museveni tulinamu aba DP but ffenna nga obusibuko bwaffe abaali basinga okuva ku bujjajja bwali mu DP naye olw'okuba nti NRM bwe yajja obusibuko bwali mu DP abasinga nze DP Kawooya DP waliwo Mugenzi Luyimbaazi naye nga wa DP twalinawo abavubuka abatootota abalala ba Alex nga nabo ba DP n'abalala ab'e NRM so twasigala nga tutambulizaawo ebyobufuzi byaffe era oyinza okulowooza nti awo we nabitandikira wenvudde ogenda e Nakaseke after nga tumaze okulonda kwa 2011 nensalawo ngende neesimbewo e Nakaseke anaba e Nakaseke ayinza okulowooza nti ebyobufuzi mbitandikidde e Nakaseke nedda ebyobufuzi ebyange bya kibuga birimu advanced era ndowooza nti entandikwa yaabyo twatandikira Kampala kyova olaba nti buli kye bagezaako okukola oba kye mugezaako okukola eyo ku ground mba nsobola bulungi okukitegeera era n'okukisalira amagezi era n'okuba nti manyi how to approach abantu abamu statements ze bakola n'okutambula ne bannange so ekyo kyanyamba nnyo okuba nti ntambula nga manyi ebyobufuzi bwe bitambuzibwa nti bitambuzibwa nga bigoberera protocol bigoberera structures era kyova olaba nti ne bwe ndi e Nakaseke nze ekyo kye nnwanirira kubanga kye namanyiira saamanyirira bya bufuzi bya kavuyo kugenda tutandika okukola ebyobufuzi saabimanyiira njagala ebyobufuzi ebiri ku principles oyo Kakooza mu byobufuzi sitandikidde Nakaseke Kasangombe nga tewakatandika politics namutandika dda mabega namutandika dda nga tutuula ne twajuwinga najja na kipande n'ateekaawo oba n'ateekako ekifaananyi kya Kyagulanyi wano naye ne yeeteeka wano mula ne yeeteekako kya Museveni naye ne yeeteeka wano luli twali tulizoninga basing on the CV ey'omuntu ebyobufuzi abikoze ebbanga ki akoze ki okitegedde nga tusunsula ensonga ekyawukanamuko oluusi mu nnaku zino but ffe abaakirimu ekyo naddala abavubuka ba DP mu biseera ebyo tutunuulira nnyo ensonga critically tetumala gaduma nga obaoliawo ennaku zino enkola eriwo esebo okay kale yoyo Engineer Frederick Kakooza era abadde agezaako okutunnyonnyola biki byali ali biki yavaawo yatandikirawa mu kyenkutemu ebyobufuzi yabitandikira Nakaseke yava dda nga ndiwo struggle kuva dda kale kati wali mu NRM wali okyali mu NRM ate obuuka otya okujja tonafuuka wa opposition okuvuga nti nze sirina kibiina wawe wajja mu politics gwe nakutegeereramu nze nategeera oli independent kaakati bwe nva eno mu mwaka gwa 2014 nga ngenda mu kyalo Nakaseke nga nsooka nkola research nnyonnyola okuva wali ova oyingira independent then kubanga kitegeeza waliwo steps ziri oba 2 z'obuuse okuyingira independent n'ovaayo n'ojja eno kati mu 2014 nga
nga tweteekera okulonda 2014 ono tuli mu 2024 kyoba omanyi otyo nze okuva mu NRM nagenda Nakaseke nasookera genda ne mbagamba ndi wa NRM bambabazi we bajjira awo kati abeekaluka 2016 nti bambabazi ne baboola abini abambabazi jjukira ngo babayita bayeekeramu NRM ab'NRM bagamba oyo azze n'okutabangula kibiina ki jjukira ye yali password mubeekebe tebirwaza baana yali password kati namo ne banziba jjukira twalinga tubaga nti wadde tuli NRM naye mubba obululu kati neri ne banziba flat okuva olwo ne nfuuka independent ne bakubba okufuuka independent tofuse kino kisanja wafuuka 2016 ne 2016 nali independent 2016 weesimbawo ku bwaki ku bwero sisiri era still ekasango nga ni independent kubanga NRM bagamba ffe tuvudde eno mu bambabazi tugenze kutabangula NRM yawa eye Nakaseke era nawo nga ffe era tebatusembeza awo weesimbye ne Makande ne Makande akolo twalimu basatu abana mwalimu Kirago wa DP mwalimu Makande owe NRM mwalimu Bavuma Bavuma yali wa NRM yali wa independent then nange nali independent 2016 bakukkiriza ogende naye bagamba mwe bayeekera tabangula NRM eri yennyini olugino tali yambabazi kati awo ofuuka independent weesimbawo ogwa kati bwenfuuka okuva 2016 saddayo mu NRM eno gye balowooza nti si yaabwe oba eyaabwe tewali nemu gye naddamu naye nsigalira ddala nga ndi mu opposition ate awo nafuuka mukambwe nnyo ekisanja kyonna eky'emyaka 5 bali kye baafuga nali ndi mu opposition nga ndi kuba opposinga bonna era ng'oli wa NRM naye nga siri wa NRM olwo nga siri wa NRM ng'ofuuse owa opposition ng'olwo ndi wa opposition era nga njogera opposition bwe nkuzayo kati ninyo kyamani kiki ekyakulobera kiki ekyakuleeta okuba nga ofuuka owa opposition ova mu NRM n'osalawo n'ogamba leka nkwitinge NRM ekisinga obukulu ensonga nze zange ziringa 3 nsonga esooka enkulu Ssemasonga ne Mwai Museveni bw'aba ali awo ndimugamba ye President Museveni okufuga ebisanja ebingi nga tava mu bukulembeze ffe mu kumuwagira luli olwasooka twali tumuwagira nga tulaba eggwanga alina gy'alijje azimbye structures azimbyewo democracy mu kiseera ekyo nga tulowooza nti kati awummule kaakati bwe yagaana okuwummula ne ŋŋamba nedda nze sikyalina kye ŋŋamba bantu omukulembeze omulungi afuga ebisanja bipime nga bigere oba mulungi atya oba atya era nze awo ensonga esooka ensonga namba 2 chairman mukukwata omanyi mwami Kakoza mukukwata mu constitution tebagikwata mu 2016 anti wenja 2016 bwe tumala okulonda wandirowoozezza nti nalizeeyo mu NRM naye ate awe baleetera togikwatako kati definitely nali sobola kola ki nali sobola kuddayo constitution yakwatibwamu ate nga nze okulwana kwange kugamba President Museveni wummula kitegedde otandika okuviira ddala mu NRM nenvaamu era nabo tebampita ne ku mikolo gyabwe nga bakimanyi nti sikola ki ndi muyeekera ne banta nenyingira opposition kakati weebuuza nyingira nti opposition and specifically nupu jjukira bwe wajja bw'ovudde ku independent noga nti kati oli wa independent ogenze mu nuupu tewali kibiina ky'oyingiddemu tewali kibiina kye nayingiramu kirala nayingira mu nuupu nuupu Nakaseke yatandikira ku Muzeeyi Kayondo omugenzi ate omusajja oyo nga musajja mukulu musajja wa mpisa musajja alina principles era ye yajja ewange yajja ne registra n'omwami omulala simujjukira linnya ne mwami Kayondo gurupu endala yava Kapeeka ya Frederick Kakoza gwendi naye nga bwakunnyonnyodde naye twagala okumanya afuuka atya
omuntu kwegamba omuyeekera wa NRM ng'ajopoozinga omuntu yali akkiririza mu NRM. Chairman, tokonnyonnyole bannayuganda ofuuka oti era kiki ekyakuwaliriza ennyo n'okakibwa ogamba kanve mu NRM. Era akatambi ke nali ndaba ka Honorable Nabbanja ng'aga NRM nnungi nnyo kati manyi social media eno erina engeri gyegattamu ebintu negattagatta ebintu negatta enguudo ebidiba abantu nga bagwa mu bidiba naye nga Honorable agamba NRM nnungi nnyo. Gwe wafuuka omuyeekera naye lwaki era kiki ekyakuleetera noga kati ndi wa opposition kyokka mu opposition byonna byaliwo wati obuddeyo 2021 obuddeyo 2016 2014 naye awo nawona twalinawo DP twalinawo FDC twalinawo JEMA twalinawo UPC twalinawo ebibiina bingi naye nogamba kangende neno kakati nva mu NRM okusookera ddala nze okubeera mu NRM saali mu NRM ng'ekibiina ndowooza era be twabeeranga nabo baali bantegeera nali ntera nnyo okutunuulira President Museveni ono nga gwe nsinga okwagala mu NRM era nga gwe mpagira ku bifo ebisigadde nalondanga obusobozi. President Museveni gwalinga wagira naye wasigadde nga toliiko specific person ng'ogamba saaliko era ffe ekawempe twali bamuddwawulira Medical gwanga alwanagana naffe okitegeera so ng'ate muddwawulira yali wa Democratic Party. Then bwe nava 2014 ngenze nesimbyewo e Nakaseke mu kamyufu banzibye bye nawuliranga obuwulizi nti abasajja b'NRM babba obululu nabyerabirako n'amaaso gange kubanga waliwo n'omusajja eyo bambi n'okufa yafa okulonda akamyufu kwero si wano bakalondera mu nnyumba ye mu nnyumba ngaawo nga takkirizamu nti wakakoza oba agenti wange oba ani era omwami yali agenti wange kwero se bamuyita Kabali yankubira essimu nangaa muzeeyi wano muzeeyi gundi simanyi bamuyitanga ani oba muzeeyi mbaleebere biki atuganye okuyingira bamaze n'okuwandiika obululu makande bwafunye wano nga nze sifunyeho yaddaaka mu kamyufu makande yajja kutegeti ya NRM negamba bulijjo kino kiwira buwulizi tamala emirundi oyo omugenzi yagaani bali abasajja babba ate babba bafumita n'ebikwaso naye banziba negamba wekitibwe kiri kale kati bwe nadda mu kalulu nadda independent 2016 era ne banziba bansingira ku bululu ndowooza walinga 9 naye nga banzibye naye nga bagenda ne DRFM ezimu ezaabwe nga bazikuutiza bongereko batopinga obululu baali baagala bo kye baali banoonya kuwangula kati okuva olwo ne ŋŋamba n'ekisooka mbadde mmwe ng'ekibiina sibawagira nga njagalayo omuntu atya President Museveni kakati mmwe mmaze okubavaako ko tuba tukubye tuli bayeekera ffe bambabazi tugeze kwonona NRM ye Nakaseke simanyi bitya era nga ffe ab'opposition beeri ate be bamikwano gyaffe nga nze akalulu era bwe nagenda eyo nze era nali mpagira Lutamaguzi wadde yali wa Democratic Party mwalimu n'owa NRM basengonzi baalimu baani era Dr. nawagira Lutamaguzi so atali wa NRM era mwaka akalulu aka 2016 nalonda opposition purely kubanga nali ndabanga NRM tetukyagisobola ekisooka nali maze okukakasa obubbi bw'obululu kati we tugenze okuva 2016 tutambula tujje tuyingire ekisanja kya 2016 2021 togikwatako wakolaki wagira in fact awo wempikingira interest natandika okugoberera Kyagulanyi azze mu bubaka bwa Parliament ekya Ddondo 2018 awo ng'ate Kyagulanyi nali nyumirwa nnyo music we neŋŋamba kati awo mu kalulu ako obuwagizi bwange bwonna wadde nali sirondereeyo bwali bwa Kyagulanyi ate nali tunuulidde nnyo ennyimba ze biki ne byazaakola byayimba ku Jennifer na biki nga ndaba nga mugobera mulimu message ey'obukulembeze so ekyo kyamunjagaza ng'omuntu kakati obuzibu obwongerera ddala okujja jjukira nze nali mu NRM naye nga dimandi yange eri egi Mwami Museveni awumulenga hero awumule walinga freedom fighter gwe tubadde tuwagira ebbanga nga tubagamba omusajja aleese democracy omusajja aleese eddembe omusajja aleese bino
kati nga saagala ayongere genda maaso kubanga bijja kwonooneka. Kati wetuviirayo nze nenzira mu nentandika okufollowinga n'okugoberera n'okuwagira opposition. Kati ate bwe baleeta togikwatako, ekyo kyankuba nnyo. Namanya nti tetukyalina we out. Muzeeyi talina gy'akola atya, talina gy'agenda kulaga. Kati nga nina kwekwata na opposition era ne tutandika kisayo kyo kyonna 2016 paka 2021 nga tutambula na opposition bokka Nakaseke. Era abajja okwesimbawo ku NRM bayagala nnyo they wanted to engage me. Mbengamba bagenda nedda sirina bwenja kusaba kalulu kammwe kubanga emirimu gy'ekibiina jjo nagikola ki nagiwummuza sikyali wa NRM. Kati ninyo waliwo wava mu NRM walinayo title nti okolanga gundi oba wali tolingo mu NRM saaliyo nga mukulembeze saalina na structure yonna gyendiko kawabe ku kyalo kawabe wasaali mukulembeze nali muwagizi omulonzi nali muwagizi just nali muwagizi. So 2016 2014 nenyingira opposition netandikira ddala okupozinga I spread the message of change of power n'ebintu bwe bityo paka tutuuse mu kalulu kana ka 2021. Kaakali bwe tugenze mu kalulu ka 2021 nenjagala okukwata kadi ya Democratic Party wano we wali akavuyo bwe nnoonya kadi ya Democratic Party nga sirina wenjija kubanga olw'enjagala nziyo mu kibiina kyange nga omukulu agaba kadi ate omuyambi we aze okwesimbawo ku kifo kyendiko. Kati nga ne bwe mba njagalanga malayika Lutamaguzi tasobola kumpa kadi kubanga Lutamaguzi yali agaba kadi be bali bagaba kadi era in fact ndoza ne masantiri oyo kibirige nga be bali kachiko ka DP akaki akanna Kaseke. Kati nga ne bwe naba njagala ntya sijja kufuna kadi ya DP. Nengamba kati nkoze ntya nenge FDC sijiwuliramu mirembe ate ne Nakaseka onge FDC tekutte bulungi ogenda okutandika ekintu ekipya nga kijja kummenya. Nengamba naye ekadi sisobola kugifuna kati nina okukola kujja independent olwo nupu eri mu people power tenabafuuka NUP kikyali kisinde netutandika ntambula ne people power kakati kyene nakola awo ne bagamba people power Balamu yagikola ki bwe yagiwandiisa ng'ekibiina kye ne tugetinga confused kye nakola n'enkuba ebipande jjukira twali tugenda towards ddala okulonda jjukira bulungi nupu we yajjira bwe tugenda awo n'enkuba ebipande ng'akabonero kange essaawa ndi independent because DP gye nali njagala baati basobola jimpa nupu ng'okyatya nupu nga tennaba yali tennaba n'omusango nga gukyali mu kooti kikyali kisinde kya people power ane ngamba nakineera kanzija independent jjukira nali mbaddeyo emyaka 4 nga ndi mu kalulu nenzija nekubisa ebipande buli kimu nekikola fulaya baana biki kakati omusango NUP egenda ekola ki eguwangula nupu bagiwandiisa ng'ekibiina Kyagulanyi nga tutuula olwedde ffe tuli mu opposition natuula nze Omubejja Nakalema mwalimu Kisitu Samuel ni omulala muzeeyi ono muzeeyi Kayondo muzeeyi Sendegeya Sendegeya eyankubira Sendegeya Kasambya nangamba jangu tulina meeting naye nangamba tubale twagala nga tonnaba kujja tubale twagala okwate kadi ya NUP nemugaa nti ekyobuzibu obuliwo maze ebbanga nga ndika akabonero ka independent kabonero saawa namba 2 nakubisa dde ebipande emitwalo egi 4 ne fulaya ndowooza emitwalo nga 8 nakubisa dda bbaana nemugaa sente ngenda zijjawo eziddamu ebintu bino ekyokubiri abantu bagenda kifuna batya tebakifune nga bagamba musajja yekyusakyusa ne tutuula ne tukola consensus ne tugamba gwe sigala wooli kasita enkola y'emirimu n'ebigambo bikola ki by'opposition naye ne bayita Semeere nze ndeeta Semeere ekintu ndeesa Semeere kaadi ya NUP yali esigadde nga talina akaagiriko kati nga mutibwa atandise okutambula ng'agamba abantu
nti yakiikiridde ab'enkyukakyuka bonna ku kaadi ya Democratic Party. Nembaga nedda tuteekeddwa okuba ne candidate owa NUP wadde nze nakubadde ebipande naye Semere tannakuba bipande wakiri tunaakubira Semere ebipande wa yalimu ali mu kalulu so omuntu omubi naligabadde ngamba Semere aveemu nga tukuuza Semere tumugamba tubale twagala okukwata ekkaadi ya NUP Semere ng'agamba siina buzibu naye siina bikola katandika kwesonda mu ssente na Semere tumukubira bipande na Semere akwata kkaadi yaki ya NUP era tolina wasanga nga Semere ngenda obanga mukuba kubanga already okumuteekako okumuwa kkaadi fenna ffe bennyini ffe abakikola ki abakirimu ffe twakikola ekyo kiri ku likodi buuza Sendegeya buuza Nakalema buuza Kisitu okitegedde abo babuuze munange nga tugenda mu kulonda Semere nga muwangula ne Mutibwa wa Democratic Party naye nga muwanguliramu oyo ate yali muyambi wa mubaka ndowooza nakati akyali muyambi ngamba kuba flat nga beebasawali kati olwava mu kalulu obwongo wange bunga nti nga bwe mpangudde ngenda kukola ki ngenda kudda mu Democratic Party nembeera awo naye nali nakayisaawo ndowooza ne wiiki teyawera tiimu ya Mwami Kayondo nejja nakugambye nejja ewange ewaka ne bankubira nga twagala kusinkana ne bajja abantu basatu ne bansaba ne baŋŋamba emirimu enkola gy'ogikolamu ebigambo by'oyogera byonna y'opposition tubale tukusaba ojje tukole ffenna emirimu mu NUP era olwakuba musajja mukulu Mwami Kayondo oyo ate nga nayagala dda Mwami Kyagulanyi akakwata ako attachment eyo yakwata yajja mangu tekyalimu wadde tekyalimu nibagamba tewali buzibu tukole ne tutandika okukolera NUP ne gurupu endala neva ekapeeka eyo era kyobola nvumirira abantu abaga nti abantu beekapeeka buli lwe batuula olukiiko mbu baba bavudde wasalimu sale kimpisa bubi eyo gurupu yaliyo mu bugubi obw'ekitalo nga ku balakisi wali basajja batu ne bakazi batu babagoba babakwata naye nga Honorable Lutamaguzi yalimu naye nga babonaabona ekyenkanidde awo Lutamaguzi ali muki ye ng'olwo wa Democratic Party ye tabafaako bali eyo babonaabona nga NUP bakwata bannuupu bannabukenya batalutambudde batusalipali okumu kawamya baseruwu n'omukyala kansala kaakati mukyala Namata n'abalala bangi abavubuka abaali awo mu kapeeka naye nga bakolera mu bugubi obw'ekitalo era nabo bwe twava mu kalulu bajja bakazi battu tebamanya kyali eno kye twateesa bajja okukuuma akalulu kamu na NUP olaba solidarity eyo bava ekapeeka eyo ng'ate nze tebamanyi embeera zange enkola gye twakolamu kino ekya Semere bo tebagikola ki ate sebo Semere bwe twamala omuleeta ne tumuwa ne kkaadi Semere n'amera Semere n'anoonya akalulu nga naye anfiirako ate olwo ko nze tewali buzibu ekyo nakikkiriza Semere ne bw'anampangula sirina kyakola Semere n'anoonya akalulu Semere n'agenda eyo ekapeeka n'aleeta eyo tiimu nenoonya akalulu tiimu nejja ku gulawundi n'okkakuuma baakakuuma weewuunye eyakuuma ku polling station wennondera ekalagi yaliwo ekapeeka ye solidarity eyo gye nkugamba omukulembeze omulungi gy'aba nayo nti balina mu mbeera gye babaamu olina obbayamba olina obbabeeramu olina obbabeererawo abantu abo bava ekapeeka ne bajja babeeramu Semere nga bakuuma kalukanuupu bamala okuwangula Semere batandika okumanya who I am era badduka bunnambiro kubanga previously nali nwanyi okuwanguza omuvubuka owabavubuka w'eggombolola wa NUP ekintu ekyo oyinza kigamba omuntu n'akitwala for granted wali olwanyi okola ki okuwanguza omuvubuka akulira abavubuka b'Ekaasa Ng'ombe ow'eggombolola bamuyita Seguya yali wa NUP kale wa Democratic Party si ku bwa kansala nasooka bwa kansala nembukuba munda Frank Tomusange n'awangula ku kadi y'NUP polo tetunnalonda jjukira ntugenda kulonda kw'abavubuka
mbandi nani tutte mwana wange embalala eyo nga yagira eriiso bagenze mulongoosa liiso ne waliwo omuka amuyita Swaibu nankulera ngamba chairman oli luddawa twagala ojja otuyambe tugenda mu kulonda ku NRM okw'abavubuka naye aba NRM bayisa abavubuka bonna abalonzi bonna babayise babatutte ewa Musoke bagenda bawa emitwalo 5 bagenda bawa 1000 bagenda bawa ko kyekira kibaali babasuubiza bomba spraying pump gye baali babagambye okubawa naye jangu ffe tetulina atukumaakuma nalina omwana nga bamulongoosezza eriiso nga tulina kusula mbalala navuga emmotoka amafuta ogamanyi navuga emmotoka nenva embalala nendekayo omukyala n'omwana ku kitanda nenzija nenkola kulonda kw'abavubuka ekiro kyonna bonna be baali bayise neyange nembayita ewange nemba kansolinga nembagamba temulya mu nsi yammwe lukwe munyimirire netusigaza abaana 3 naye nga batufuukidde ekizibu tubanoonya eno ewaka waabwe bavuddeyo tubanoonya we bali tetubalaba ate nga akalulu ka nambaazi nga tulina kukozesa bo bennyini ab'NRM baffe aba NUP ne DP baali tebawera kati nga tulina okukuyega abaabo ab'NRM ekirungi engeri gye naliko mu NRM bali abaana baali banzikiririza maganja kyeya bw'aba agambye tukole ekyo ne mbagamba tuwagirawo NUP ogenda okukakana abasajja twabakuba akalulu ne baagala n'okubba DRA form omusajja bwe tumala okulonda tumaze okubala ono akutte results wano ono akutte results kaakati ono bwe yajja okunyakula ow'NRM bw'ati yanyakula mpapula nkyamu n'adduka nakirira olubira poliisi n'emugoba kumbe empapula enkyamu azikoze ki azirese entuufu declaration entuufu azirese yali agenze kugaaya bujulizi nga tuwangula we tutyo Seguyanga awangula wa NUP nga nange mazaawo polisi yamugoba teyamukwata bamugoba naddukira mu nsiko basooka kwagala kuzira nga babaze numbers babadde babatutte ewaabwe ng'ate nze nabajjo ne mbaleeta ewange ku makya ne tubakeeramu ne tugenda ne tubabriefing tugamba buli ekyetaagisa tukikoze tetugenda kulonda byonna bisigalidde mikono gyammwe mwe mumanyi bami ne batatuyiwa balonda Sebuya n'akola atya n'awangula. That was an achievement mu opposition. Then ne tugenda bwe tuva mu kalulu group eri yakuma akalulu ka Semeere olw'integede nti ze na engineering akalulu k'abavubuka n'obwa kansala baasituka okumanya abaana balina solidarity ne bava ekapeeka mmotoka namba nga sikimanyiiko bampa visit, surprise visit ne bajja ne bambuuza ne baneyanjulira tuli beekapeeka twali mu kalulu naye watuwangula tuli banuutu tusaba otwegatteko ne mugamba nabeegattako dda Muzeeyi Kalendo yakola ki yajja wano era tuli bumu okuva olwo ne tutandika okutambula n'abantu abo buli lukiiko babaayo buli lukiiko mbaayo wonna we tutambula buli kimu banneebuuzaako kyova olanga banzikiririzaamu bannaffe abalala tebabawadde budde bubabeeramu tebabawadde budde bubawuliriza tebabawadde budde bwa kukola because abantu bangi baagala okukola naye bw'otamutuma nti genda okole kino takikola so bwe ntyo bwe mpuuka opposition and specifically NUP platform. Big Brother Uganda webale okutulaba gy'osinzira yonna okutugoberera of course mwenna abatambula nange mbagala nnyo baganda bange abali e Dubai, Saudi Arabia, abali South Africa mwebale kutugoberera of course kyatuliza kuzitulaga nti side ya Bungereza ne Saudi Arabia mutugoberera nnyo mwebale ddala agikamade South Africa webale kubanga toyinako osubwa agikamada yabadde antegeereza n'angamba nti mwami Kakooza simumanyi bulungi naye njagala oba oliawo okumanya ambition ze agikamada yabadde ayina betwayogere twogera ambu ayagala okumanya lwaki osika omuguwa ne lutamaguzi like nagazaako okwogera naye okumujonjera ku WhatsApp nagamba nze ndabanga abasika omuguwa ne lutamaguzi nemugamba Kakooza tagenda kwesimba ku lutamaguzi Kakooza
sitagenda mu constituency Kakooza agenda kwesimba ku LC5 era ye lwaki mmwe mukiraba ng'okusika omuguwa ali mu kugatta kibiina actually talina buzibu na lutamaguzi ali mu kwogera kiki oba oli awo okutereeza honorable nti kati atukole bwe tutuyamba abaana bano ekikulu nnyo ndabanga ekyokuyamba abaana ekikulu kyamu ba leaders abato ab'oku ground abato nti honorable abayambi naye oba oli awo ajja kgenda kutegeera mpola mpola leero naye nga kirabika muwagizi wa honorable naye agamba lwaki mwami Kakooza asika omuguwa ne honorable buzibu ki kirabika waliwo ekitali kituufu naye anyway njagala tumalirize ngeri gy'omaze okunnyonnyola abantu lwaki oli wa NRM at least kati omuntu akitegedde lwaki oli wa NUP katuddeyoko kati ninnyo ng'omaliriza chairman wakati mu nsasagge eziri mu Nakaseke district yonna as general ebyobufuzi ebirimu nga bitambula ebyopposition ebirimu ebyoluyi of course olukulembera eggwanga lino erya NRM gwe nga omuntu ssekinnoomu kiki ky'olaba omuntu w'oku ground kyalina okukola kyateekeddwa okukola naddala specifically omuvubuka okusookera ddala omuntu w'oku ground yeetaaga kati okusooka okuddayo ategeere obuvunaanyizibwa bwe mu kulonda abalonzi okulonda bagenda ne bakutunuulira ng'ekinyumu ne batakitwala nti kye basalawo kigenda kubeera nga kyekitwala obuyinza okumala emyaka egyo omanyi kye bayita myaka 5 nga wazannyira mu kalulu oyinza okukaaba amaziga ninako ebitundu gye mmanyi naddala mu Nakaseke ng'abantu ne oteekayo okulonda olwaleero bakujjumbira kubanga bagamba tetwamanya so abalonzi bateekeddwa okuggwamu excitement bateekeddwa okuggwamu okukyamuukirira Kakooza ze ayogera bw'ati kakati awo kati fe tugenda kuwa Kakooza oba kiki nedda sooka weetegereze Kakooza by'ayogera anaabikola twali ku kitebe juzi wali nga omwami Robens awa abagenda okwesimbawo amagezi nti oli wa NUP oyogera ku NUP ali mu ofiisi nga bw'atakoze bw'atalimye enguudo bw'atatadde eddagala malwaliro naye naawe kyolwana okukola ki okugenda ng'ojja ne ssente ezize ezigenda obbiteekayo oba okitegeera n'olwekyo abalonzi tuteekeddwa okuba nga tusengejja ebigambo abantu bye boogera bwe tunaafuna mu kalulu kaffe ekyokubiri abalonzi mulekerawo okutusaasira bambi oyo musajja wattu yagwa luli n'addamu n'agwa ogwokubiri n'agwa ogwokusatu kati nga bwazze mingi kati katumuwe kiki ekyabagana omuwa luli mu kisooka mwalaba nti ali incompetent kubanga okulonda tekwali kwa myaka nti kwolo yali talinagiweza it was a matter of incompetence okitegedde emyaka yali agiyina ne mugaa nti tosaanidde nadda nga wayiseewo 10 ku gye yayina nga wayiseewo emyaka 5 kwasa tumwetano gyalina nga olwawezezza 4 muba munoonya kulonda mukulu akaddiye mutunulire ekyabagana okumulonda luli kyali ki kakati batusaasira nnyo gundi yagwa ebisanja bwe biti leero kati muwe agenda alyeko bw'alyako ne muyomba mwamusindika mukimanyi mumusindise kulya mwe bennyini mugaa nabali balidde naye katumuweeko alyeko kati abalonzi ekyo ekintu bwe kitaabaggwemu ne bwe tunaaba ffe gavumenti eyaffe eya Bobi Wine nga yeze kuba kyenkakasa nti obuyinza tugenda kubufuna era enteekateeka zonna eziriwo n'obubonero n'okuyayana kw'abantu olaba nti abantu beetaaga okulonda enkyukakyuka ffe twetaaga bwetazi nga ffe abakulembeze okulaba nti tugenda kukuuma akalulu k'abantu abo tugenda kubagatta okubaharmonizinga okwekutula kuno okuli mu kibiina kyaffe kuwe kumala okuvaawo definitely tewali kubuusabuusa tusobola okuwangula naye abalonzi mutusaasira nga gundi bwe yagwa ennyo gundi bwe bamuvumye ennyo nedda ekikulu omuntu gwe mulonda agenda kukola ki agenda bakolera ki bw'aba mwamulonda kati muddemu mutunuulire akoze ekyo kye mwali musuubira akoze oba takoze abawe ensonga kati nze mbadde kyamaanyi w'eggombolola I must give reasons why lwaki sikoze and why nkoze okitegedde ng'omulonzi asobola okwawula nga nti omusajja ono akoze kuba kati nze nina ebyange
nga ntya mu myaka 3 nakalima kilomita 25 ez'enguudo naye we najjira nasanga mu myaka 10 nga balimye kilomita zaali ndozanga 9 10 years haini ebyange nange byendeeta nawe otegeere bajja kugamba kakoze takoze naye sooka omuwulirize noona agenda okujja okukola mumuwulirize abagamba nti agala kujja temulonda bantu kubanga mubayamba bwe munalonda abantu okutuyamba of course mujja tuyamba ffe tugende tulye oba tulya oba tugende tukole emirimu gye tutamanyi kukola gye tutalinaako bukugu naye kubanga mwe abalonzi baffe mwatuyamba musigale nga mwemusigaliddewo. Okay, sibula abatulaba. Njagala kusiibula ababadde batulaba abantu baffe mu ggwanga lyonna aba diaspora baawa mukulu gw'ogambye nti ali South Africa. Yes, tewali kusika mukuwa wabula kyetwetaagwa omubaka twagala tumutereeze amanye what is leadership. Leadership is beyond going to parliament n'oteesa kufulira parliament. Kisukkawo kinene nnyo obukulembeze kisuka kino kirabire ku masomero ku ssomero tulinayo ba debater si be ba prefect. So waliwo ebintu bibiri prefect ne debater okitegedde ne mu parliament kyekiri oli asobola okwamanya okuteesa mu parliament naye nga tasobola kuteesa wakaawe tasobola kuteesa kwerosi wanu naye nga mu parliament agenda oluzungu n'ayogera n'ateesa naye nga tasobola kuŋŋaanya bantu naye ate omukulembeze osukka obuvunanyizibwa obukuweebwa constitutionally n'okolako ku bukulembeze obukuweebwa voluntarily. Omubaka wa parliament talima luguudo kituufu, omubaka wa parliament tateeka ddagala mu gundi mu ddwaliro kituufu, 100 ku 100 ffenna tusomye tukimanyi naye ate omubaka wa parliament eddoboozi lye likola kinene okukubiriza okuleeta eddagala mu ddwaliro. Eddoboozi ly'omubaka wa parliament likola kinene okukozinga okulimu oluguudo naye ye talima. So ekyo kye twagala okutereeza n'omubaka waffe ng'era bwe nabagamba ye namba 9 gwe tuyinawo bwazikuba ebweru naye tukyagamba nti okyasobola oziteeba wakati so si kusika muguwa. Omusambi omulungi bw'omugambako nti osambye bubi leero n'olaba nga tali improvinze nomugaa training nga toli ku foomu tekitegeeza nti omusambi oyo tomukola ki tomwagala wabula mugaddayo training so that you gain back your form. Ne mu byobufuzi bwe kiri so omukulu kye tugezaako kumugamba naddala nze abalaba butya nze emyaka gye nnimu gye tulimu naye oba nsingako bamusingako kati mubuulire ekituufu akikole agaana okukikola kimukube akume atakumira mpeera. Nze Kali Yesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate
mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 9 8 54 ne noti 7 7 4 6 93 79. Pizza Origin tulya kyaddala. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sununit Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 6 7 9 Sununit Beddings, fessa sanyu mu makaago.